Musibye mutya abandaba mwena mukimanyi nti olunaku lw'okwosa eggulu ennaku z'omwezi 16 omukulembeze wa America omulonde Joe Biden n'omukulembeze wa Russia Vladimirovich Putin bamitinze mu kibuga GENEVA ekya Switzerland mu kafa kayita Villa Lagrange bakaita please called Villa Lagrange in Geneva. Abasinga mwenzo kwa mwafunye ku mawulire ku meeting ne mutamanya kyabaddewo bayadde ensonga kye yataddewo ku meeting eyo. So ninjala nziyenka bamenyeremu akatundu kano nakatuuma agafa e Bulaya nga bwe nabagamba nja kubiranga mbaleetera ebintu ebikutte kugamba ebiriko ekitebe bitrendinga nga oluzungu bagamba mbawe insight oba namawulire gemba mmanyi. So abakulembeze bano ba meetings mu kibuga Geneva era ngenda ku ensonga ezaletedde alangirira n'agamba nti ayina ebigambo byayogera ebisongovu ku Putin namuyita omutemu biki kwa gali muntu nalowooza nti tewali mbeera egenda kutereera bigenda kubeera kyekimu kyokka nga omukulembeze Trump yabeererako. Trump yayina okwagala eri Russia oba President Putin naye nga Congress oba nga bugamba nti deep state bamukkiriza kukolagana naye. So tension zabeera z'amaanyi nnyo era enkolagana ya Russia n'America eyinza okubanga wano ebadde etuuse ku lusemberayo ddala nga bugamba nti kawuzi nga bali ku brink bazogamba nti ku njagoyego y'okuba n'olutalo. So Joe Biden bwe yajja ate Joe Biden amanyikiddwa nti muntu mwagazi wa ntalo ne balowooza nti era kyekyo kigenda kweyongera mu maaso kuba bwe yali amaze okulayira press conference yayogera yagamba Putin mutemu is a murderer okitegeera. So buli muntu agamba nti tajja kukola ki tewali kijja kubaawo. So Biden bwe yamala okukola ebyo I think intelligence yamuwa amawulire nti kituuse wa Putin si kirungi. Yakwalira olukomo lw'essimu n'akubira Putin. Bw'akubira Putin n'ateesa n'okuteesa babeere n'olukuŋŋaana olunaabeera ku neutral ground era lwe lukiiko olwabaddewo okwosa eggulu e Geneva. Ensonga ezayogeddwako ze zino wammanga. Waliwo gye bayita INF Treaty eta Intermediate Nuclear Weapons kwegamba ebyokulwanyisa nnamuzisa. Weapon eyo bagisayininga weapon INF Treaty oba ekiwandiiko ekyo kyasayiningibwa mu 1987 wakati we yali omukulembeze wa USSR Gorbachev ne Ronald Reagan nga bateesa okukendeeza ku byokulwanyisa ebinene era kigambibwa nti baayokya oba ne boonoona ebyokulwanyisa byali bingi ng'ekigendererwa baali baagala kuteekawo mbeera egamba nti bakkakkanye embeera kubanga Russia yali esimbye nuclear weapons zaayo mu bitundu ebiranye Europe ng'ereese okuwera kubanga yateekawo ebyokulwanyisa byayo nga nuclear weapons zaayo nga just 10 minutes okuba ekibuga kyonna mu Europe. Okitegeera kati n'America nayo neesettinga ng'esettinze weapons zaayo nayo ezisa okuba Russia oba okuba Moscow mu ddakiika nga 10. So bwe baatuula ne balaba nga ekiyinza okumalawo embeera eyo kwonoona byakulwanyisa ebyo oba nuclear weapons babijjawo. So omukulembeze Donald Trump omwaka oguwedde yavaawo yasalawo n'agamba nti avudde mu ndagaano eyo gye bayita INF Treaty. Endagaano eyo bw'evaawo kitegeeza nti sawa yonna olutalo lw'ebyokulwanyisa bya nuclear tusobola okubaawo. Y'ensonga lwaki bajagala ebeere babeera bagirenewinga every after 5 years. So Donald Trump yagala ogirenewinga. So Biden bwe yajja mu bitu bateekawo agenda balina okwogerako balina bagenda kwogera ku INF Treaty. Balina gye bayita START Treaty. START Treaty yo ekkirizibwa nga bwolaba nti ensi ezo nga bwoziraba America ne Russia wadde tezikolagana ne bayina mu airspace wasobola okugamba nti wali ennyonyi ezikola surveillance ezirina okugenda ne zimonitoringa zikkirizibwa okukola ekintu ekugamba like they inform them naye nezijja nekola surveillance. Kati gundi eyo bwevaawo START Treaty eyo kitegeeza nti ensi esobola okubeera eyo ng'ekola ebintu byayo secretly nga temubimanyi kubanga satellite zina we zikoma okukola naye zino ennyonyi zibayita reconnaissance planes zo zirina ate ebyokubagamba nti zina technology w'amaanyi atasobola okulayo ebintu okusinga satellite. So kyobola bateekawo gye bayita START Treaty.
so Star Treaty nayo bateka givaamu INF Treaty bagivaamu so ekyo kimu kubyo so mu meeting kyayogeddwako nti INF Treaty bakkiriziganyiza bagenda kugirenewinga. Ensonga endala mu biseera bya Donald Trump yabeerera mu bukulembeze e Moscow America yagoba oba yaggala embassy ya Russia e Washington DC. Russia ne reciprocating nayo negoba neggala embassy yayo in Moscow. Those are the two capitals. Embassies over there tewali. So in this meeting they agreed they are going to open over to okuzizawo embassy. Ensonga yabadde okwogerako endala yabadde ya Ukraine mwena mukimanyi yali USSR oba Russia. Bwe kutwa ku USSR kati nebeeranga independent state naye balina obutalima kambugu wakati wa Russia ne Ukraine olw'okubeera ebintu ebirala byatebisijja kuddamu kati nekyemmanya abamuyinza omubimanyi. So Ukraine pushing hard esologenda mu NATO lijje libateekawo okusobola okukuuma eddembe mu Europe naye nga bagenda kulwanisa USSR because ebiseera yali ekyali USSR kati USSR bwe yavaawo nefuuka Russia emmundu nezinoli Lwaaki Russia. So singa Ukraine yingira mu NATO kitegeeze beefuukidde direct mulabe wa Russia. Kati ate America ekitya kubanga singa efuulira ddala Ukraine mulabe wa Russia esobola okubeera n'obuyinza obulumba Ukraine oba olutalo otandikirawo. It is NATO and Russia. So ekyo bwe kityo kiri. Ekintu ekirala kibadde kirina okwogerwako yabadde Nord Stream 2. Nord Stream 2 ye pipe gye baakola ng'ereeta gas okuva e Russia direct ng'eyita wansi mu ssemayanja n'etwala Germany gas oyo. So ensi ezisinga tezaakyagala naye nga America yakulembera Lwaaki kubanga America erina gas wayo liquefied gas wayo gwe transport oba gwetunda yagala ebeere nga yemutunda ng'emutunda mu Europe. Kyetayagala Russia kugamba kijasse lutalo lwa byakulwanyisa. So America yayitanga bbali n'erimbalimba mbwa Russia gena kukosa influence yayo eberenge inombwe kwa bagitwa entities an aggressive state eberenge okola ebintu ebitali bituufu nge kugamba nge playing ira ku gas wayo. Germany jetakiza because bali bakola double kimu. Pipe yali almost Nord Stream 2 yali almost finished ngebula nga bagamba nti nga kilometers 10 aba America ne bagisako sanctions bagamba companies zonna ezali zikolako eziri kugamba kwanga company yalina mwalimu company nyingi ezikola ezilayinga pipes bikini bagamba nti company eri eneddamu okukolagana ne Russia kuzimba pipeline gundi eyo bagenda gisako sanctions. So companies nyingi za pulling out olw'okuzitiisatiisa. So Nord Stream 2 nemala neyimiriramu. So oluvannyuma ennyo Biden wamala kujja mu buyinza Biden oluvannyuma ennyo yekuba mu mutima n'akyusa naye ensonga eri bwete yabakyusa era ne meeting eno kwamanya ekintu aza bino amanya batwala Lwaaki meeting eno yabaddewo. First of all America eyagala nnyo okubeera n'omulabe kati omulabe waayo bulijjo abadde Russia. Kati ne bwolaba nti America yakyusiza mu toni esobola okugamba kati ate byonna Biden yabikoze meeting yakikola mangu ne Nord Stream 2 sanctions bazijjako era Nord Stream 2 bagenda gimaliriza. Ekigendo ekyalese ensonga ekugamba ebintu byonna byetola ku kintu kimu. America yakizuule ntesobola kubeera n'abalabe babiri. Omulabe w'okubiri bamuyita China. Ate abalabe ba America basinga tebabeera nti balabe bayo bagenda gigwa mu ntalo babeera mu economy n'amaanyi ga like military. So kyebakoze bakirabye Biden kyalabye oba ne deep state yayo bakirabye nti bwe banagezaako kulwana entalo bbiri balwane China ne Russia tebajja kumalako. So they are trying to ease tebajja kufuukira ddala bakwano nnyo ba Russia ne bagenda gezaako kendeeza ku bukambo badde bagiteekako kyobola bafuuka balungi ne bateekawo meeting neebeerawo ne bakyusa tones Nord Stream 2 sanctions bazijjako era ogenda kulabawo enkolagana ey'enjawulo okusinga kuyabja kubanga China is amaanyi. China is the number one economy right now. If wagamba bwe batina kufuuka egenda kufuuka eyina buli kimu eyina amagye eyina sente eyina technology atenga China olw'okuba nti babadde bagiteekako nnyo ekiyinja
ngati Russia n'ekinja kati zino ensi ezisinga ezibeera ne sanctions oba zino obuzibu na America zizatandika okwekolamu aki akakundiiri kati China yatandika okukola enkolagana ne Russia era enkolagana yaabwe y'amaanyi batuuse n'okuba nga bakoze military drills babiri China ne Russia America kyetasobola kukiza era kyetayagala so kwe kutandika okuyiiya yeefuli mukwano gwa Russia kubanga ekiraba tesobola China temusobola ina economy yo y'amaanyi ate ina buli kimu wabula ate Russia yo ekyetaaga America because economy ya Russia lwa sanctions biki baagigiramu kati basuubira nti at least Russia because Russia is a European country they think they can have a common ground okudiscussinga kusinga China. So those are the cards. Era yensobola lwaki meeting eno yabaddewo. You will not find it anywhere, but this is the reason. Meeting yabaddewo lwakuba America egezaako okulaba nga containinga China because bw'eneekireka kijja kubeerawo birwa nsonga. China eyina yensi esinga population eyina billion y'abantu. Nti eyina market nene ate ebintu China byetaaga Russia ebirina. Nti Russia yetaaga minerals or mineral resources Russia zirina. China yetaaga ebintu byetaaga nga mineral resources bibina Russia birina. Ate China yeyina economy sente nnungi so they can do business with other states ezina sanctions ngo gama zi Iran ensi ezisinga Venezuela ensi bwezo ensi ezimu Africa so they can do business so America is trying to prevent this chovola era ogakana kokulya nga toni egenda chuka bulijjo mbadde muulya nnyo ebisera by'emabegata Russia simanyi yawadde abantu obutwa simanyi you're going to start to get a different version of Russia like of Americans over European good towards Russia because they came to a conclusion nti abasajja China egenda basinga amaanyi if they keep doing that because Russia ajja kwata ina kyefiro okolagana ne China okitegeera ate if bwebinaafuuka ebizibu ennyo bajja kwati bakyaswa kukiza kuba bajja kukolamu alliance basobola okuteesa ne bagata okukozesa ssente zaffe basobola okusaba bagata okukozesa ssente za China mu business zaffe China egula amafuta okulwa Russia egiguza China ekola products Russia zeetaaga bya bulijjo bugamba ba electronics ebintu byetaaga waka China yebirina wo omuntu wa Russia byetaaga China ebirina ate China yagala gas eyagala amafuta byonna China technology China muyina bugamba ebyokulwanyisa byonna ebirina so this is the reason ya meeting eyo era tukyeyongera okulaba ebintu binyo bagenda okuteesaako ba ebigenda okuteekebwa mu nkola ebyo bijja twala time but they are in the straight path of bikola because it's the only way. Nze Black Jew, subscribe to my YouTube channel. Kawairo kana nakatumye agave ebulaya bagafe ebulaya nja kubeera nga nfuna ensonga ekuto mu babiro oba mu mawulire oba njireetenga wano njibanjulye mu Luganda mbere bulungi mweraba mbagala nnyo cheers.